naye maama Alima gwe ebigambo by'oyogera tolabira ddala ng'ekitiibwa kyo kyonoona gwe tokwatibwa kisa kitiibwa kyo ky'olina kyogenda kunzijjako gwe kalenzi gwe ne bw'oliba oyagala otya togenda kunzijjako kitiibwa kye nnina emyaka gino kyokka omwaka ogumu gwokka gwombeereddeko bweti n'otandika okugamba nti nina emize emibi nga sigirina kalenzi naye gwe ebigambo by'oyogera tolaba nga ekitiibwa kyo omuntu yenna akuwuliriza bannange buli akuwuliriza akumanya obubbi n'obuyaaye ate kati mami atali mu bibbi atali mu yaaye mami kooti sebo wange loya wange ajja kutwala mu kooti bagenda kuzuula oyogere buli muntu yenna yakutwako sente kusinzira wempulidde essimu ndabira ddanga na bana ababiri obulako gwolereza obulako gwosaasira obulako gwogamba ono ye mutuufu obulako gwogamba ono ye mukyamu kubanga bombi batwazi bwe tuyatwadde nawo olutalo lwa Fulfiga awamu ne Zubeeda kayate olw'omukunja Tasera ne Maama Alima Namakula nalwo lulalamukko kubanga wotandika ng'olina sympathy eri omukunja Tasera ate owulira n'omugambo gwa Maama Alima Namakula okusinziira ku myaka gye n'ekitiibwa n'engeri kwegamba obulwako ani mukulu ani muto obulako ani musobi ani atali musobi obulako ani mutuufu ani atali mutuufu olw'eneetwala bonna gye beetwala however much ntini akali twasuubidde response eya Maama Alima Namakula nga ya kintu kikulumukko compared kw'ono omuvubuka gwe bagamba anywa enjaga tategeera mulwadde ayagala nnyo likes kati response ya Maama Alima Namakula yandibadde yanjawulo mukko compared ku mukunja Tasera ngeri gyamuddamu naye wekibira nga weekityo wekigenze mu maaso twandirabanga beetutte paka last however omu mulwadde omu mulamu kati awo naye kyo tekigenda kubeera nga kiggwa mu kulaba okwange kanjikutereko okuva gyetandikira paka gyeggwera osobole okubeera nga ogyewulirirako wangi naye Maama Alima gwe ebigambo by'oyogera tolabira ddala ng'ekitiibwa kyo kyonoona gwe tokwatibwa kisa kitiibwa kyo ky'olina kyogenda kunzijjako gwe kalenzi gwe ne bw'oliba oyagala otya togenda kunzijjako kitiibwa kye nnina emyaka gino kyokka omwaka ogumu gwokka gwombeereddeko bweti n'otandika okugamba nti nina emize emibi nga sigirina kalenzi naye gwe ebigambo by'oyogera tolaba nga ekitiibwa kyo omuntu yenna akuwuliriza bannange buli akuwuliriza akumanya obubbi n'obuyaaye ate kati mami atali mu bibbi atali mu yaaye mami kooti sebo wange loya wange ajja kutwala mu kooti bagenda kuzuula oyogere buli muntu yenna yakutwako sente sagala kumanyi kooti yeno gy'ova tuuza mami nikodinge swagala mukundeyo wakanye byayogedde bane mukunje tekaddeyo kumalira kalenzi ako kafunye sente naye wogamba nti nno federation yetwala association ezo zonna mbuzerako nalinyezeko mu federation nali mpaddeko aba federation sente zange wali oyagala majembo bemba ntwala ne mu kooti Did I ever give my money to any federation member? Mami, togenda kunkola bwotyo. Mami, nkukozesa ku bwongo bwange nawe nandibadde mami. Nedda mami, tewali ali kumpaga naye amazima galenganga mazima. Beera mwerufu. Bukira omulala tojja kunfuna beera mwerufu tugenda mu federation. Why do you force me to go to the federation? Did I ever give my money to any federation member? You just wanted your kunkozesa ensobi yasasula nakwanukula bubi kubanga nkuwa ekitiibwa ky'obwamaama naye kankuleko giro yomba kubanga sisobola kuyomba na maama wange sisobola kuyomba na mami omukazi nganza okunteka okwogera na kavubuka ako mbanzise nnyo kuba kavubuka kabika yaye mami tekagezi
Ita mama alima mujjeeko ku respect ye tumulekere ekitiibwa. Naye lwaki omwana agamba nti nno wamuloga n'afuna ensundo mukunja atasera? Kati nakitegedde sijje makeup bwe yampereza ka video nengamba nti banange ate omwana gwe mbadde ndowooza mwana ak'obuntu ate keyongeredde okufiira ddala nemmanya nti omwana oyo afeekinga buli kimu naye omwana oyo afeekinga okutuka ku pointi eyo tulina byakola oba layisi. Mbadde njagala kubuuzayo Mukunja kubanga mama Alima twamubuuzizza. Mukunja waliwo mbadde njagala mubuuza agambye wamutuukirira kyakisinzirina ng'oyagala kukola makeup y'obutulututtu. Yali ategeeza ki? Makeup y'obutulututtu mb'olina kasikiti bamuyita sijje. Bikwataganira wane sente zetwasevinga since 2022 twagala sente twagala kunnyonnyola kiri eky'obulwadde nti osaba maama Alima akusonyiwe kyendiko ku ky'obulwadde kubanga ekya sente tubadde tukimaze. I know very well how you can divert this issue naye nze mbalaba ebya makeup bikwataganira wane sente twagala sente